Akarama TV tuze tubagamba nti mu nnyumba z'Abawarabu abamu mulimu empisa y'okubeera nga batega oba bawa abaana obutwa. Ekintu kino banaye twagala mu kitwale nga kiri serious. Omuwala gwe mulaba mu kifaananyi ekyo bamuyita Nakivumbi Jamila, ali mu nsi ya Saudi Arabia. Kaddaama ono ali mu buzibu, ali mu bulumi okuva bwe bamuwadde obutwa mu nnyumba gy'abadde akola. Eno vidiyo ejja kukyusaako omuntu abadde alowooza nti bakadaama balimba, ejja kukyusa. Bw'otookyuke ku vidiyo ng'eno omanya ojja kubeerako ng'olinako ekintu ekikyamu ku mutwe. Omuwala ono atuuka bamutwala mu ddwaliro, baddokita bennyini bamubuuza kiki kye walidde. Bamaze omumuceekinga, bamaze omukolako test, balabye nga butwa. Omuwala n'agamba nti talina kyeyalidde. Mujjukire nti mu siteeti eyo obutwa buyinza n'okuwunza kuba era oba olina kye walidde. Obutwa tebwefoominga mu mubiri nti buva buvyeri ne bukuyingira mu mubiri. Omuwala agamba babadde n'embiranye ne babboosi be mu nnyumba eyo mwabadde tebabadde bulungi. N'agezaako okukubira kampani yamuleeta nga tebalina kye bamuyamba. Kampani tubakubiriza omulanga. Kaddaama kassa agamba gyendi si walungi, mumufengako. Oyinza okuba waleeta bakadaama 100, abataano ne bagamba gye tuli si walungi oba 10. Kkiriza, sooka omanye lwaki ekyendala kiŋŋambye. Tekigambye lwakuba bo bali bulungi, naye bano 10 aboogedde babeera bubi. Jamila ali awo, ali mu bulumi obw'enjawulo, ali ku nseke, baazimutadde eyo gye mugenda okulaba vidiyo ze nga abalaga ba extractinga butwa, poison gwe bamuggyamu obutwa obwamuyingidde mu mubiri. Kansooke nkwe vidiyo ya Jamila yennyini nga nnyonnyola kiki ekigenda mu maaso. Then olumala ate era tukuwe voice note ye. Waliwo Ssekadaama eyabatuwadde voice note bamuyita Coolant, abeere nga naye akwasaganyiza wamu mu kuyamba Kadaama ono. Njagala owulirize vidiyo eno. Bamemba munsabire. Munsabire nnyo. Tebakkirizamu bifaananyi, tebakkirizamu vidiyo. Ni mulwadde naye nja bannyonnyola. Mulaba wano? Mulaba awo waggulu? Eccupa eringa ya 220. Mulaba wano? Bannongoosezza. Nja babuulira bwe byabadde. Wano bannongoosezza ne bateekamu akaseke mukalaba. Asuubire nti akaseke mukalaba bulungi. Akaseke mukalaba kalabe. Akaseke mukalabe. Munansonyiwa bye mulabye. Nze mukyala munnamwe temuntya. Akaseke ako wansi eyo waliyo akacupa ako kayambako okuggyamu obutwa bwe nalidde. Naye be bano abantu be tukolera bambi numizibwa. Obulumi nina bungi naye bannongoosezaamu obutwejjo. Nja kuba bulungi lwakuba mbeera yange teyeeyagaza, sobola ttambula, nina olukindo. Baanammwe bwe tukubangayo omwaka gumu n'ekitundu tudde ewaka, ebyo mmalako contract bye bitutuusa wano. Nfa. Soje baleko amanya mpitibwa Coolant, ndi wano Saudi Arabia. Ninako omuwala azeko mwenyine bokisi yange nagamba nti olina obuyambi bwe wamuyambako, naye nga bwe wayamba ku mukyalo oyo noono mbadde nsaba tuyambe bwe ngenda okukuleetera olabe embeera gy'ayitamu, obulumi bw'ayitamu, tunoonye ku bantu be, tutambuze vidiyo ye okulaba nga afuna
obuyambi era obwenkanya kuba bino ebintu bisukka ate nga kampuni y'omuwala gwe wataasa mweyayitira era yeyo kampuni emu bagiyita Alaska International esangibwa ekabuusu kati kivudde kwono gwegenda okuweereza kitange ngate ye bamumaze n'okumulongoosa bamulongoosezza abasawo bamututire bamulongoosa naye nga nejjali talina buyambi kusobola kufuna bwenkanya so kati nsaba otambuze vidiyo eno kola ekisoboka tuyambe ku mukyalo ono Hello. Assalamu alaikum. My name is Najivumbi Jamila from Uganda. I came in Saudi Arabia 2019. It was October 29th. That's the day when I reached in Saudi. I started working in that day, but I got some problems in my house. When I complain, they don't even solve our problems. I reached to the extent that even right now I'm admitted. Before admitted, I was operated. Yeah. But I think it was poison. Because the first time when I arrived here, the doctors asked me, what did you eat at home? I told them nothing. They took me to the X-ray. From there, immediately they operated me. Yeah. Assalamu alaikum. Manya gange nze Nakivumbi Jamila. Natonya e Saudi ennaku z'omwezi 29 mu gw'ekkumi 2019 omwaka oguwedde. Mu kyumba kye mbadde nkolamu tubadde nga tufunamu obutakkaanya ne mukama wange naye nga buli wenkubira ofiisi tebannyamba. Natuuse ne ku ssanti wenjogerera ndi ku kitanda naye nga tebannampa kitanda basoose kunnongoosa. Bambuuziza ekibuuzo kimu nga naakatuuka biki bye walidde. Ne mbagamba simanyi. Ne baŋŋamba okay, tugenda kulongoosa ko nze ki ekinnuma. Ne baŋŋamba twagala bulamu bwo bwokka ebisigadde tujja bikubuulira. Bwe tutakulongoosa kati oli mu bufu kwe kusayininga. Okuva awo ndiko olukindo lunene lunnuma, bantaddeko n'olupiira mukama wange. Naye nze kye nsaba kuyambibwa azilonga azimponye kibona abasazeewo kyenjo genda nakyo. Oba mpona ne nsigala nga nkola nange tojja kukolerera amata g'abaana. Naye sidda mu kiyumba kye nabaddemu naye banteeka buteesi ku mulyango. Gwe nabaddeko nyinza n'okuzirika kuba wommanyiiwo. Amaanyi nkakamakake n'eddoboozi ndyongeza olabike nti ompulira bulungi mukama wange. Naaba musanyufu ng'onnyambye. Nsigadde nze Nakivumbi Jamila okuva mu kampani ya Alaska International Limited Uganda. Esiŋŋaanibwa Kabuusu, Lubaga. Buranchi yayo eri Saudi bagiyita Alususu. Jamila eddwaliro lyali baliyita Hero General Hospital. Baliyita Hero General Hospital. Location nagikuwadde eri. Genda ku layini eri waliyo location gye nakusendekedde. Eddwaliro lyalimu naye obudde buno takyali online.
wabula kankweka audio ge yayogedde kalabika kakyalimu mu ssimu ng'ayogera ennaku z'omwezi zeyagira esawundi naye kati taliiko. Onsabire nnyo tabakkirizaamu bifaananyi, tubakkirizaamu vidiyo. Ni mulwadde naye nja bannyonnyola. Mulaba wano, mulaba awo waggulu eccupa eringa ya 220. Mulaba wano bannongoosezza, nja babuulira bwe byabadde. Wano bannongoosezza ne bateekamu akaseke mukalaba. Asuubire nti akaseke mukalaba bulungi. Akaseke mukalaba kaage, akaseke mukalaba. Munnansonyiwa bye mulabye, nze mukyala munnammwe temuntya. Akaseke ako wansi eyo waliyo akacupa ako kayambako okuggyamu obutwa bwe nalidde. Naye be bano abantu be tukolera bambi numizibwa. Obulumi nina bungi naye bannongoosezaamu obutwejjo. Nja kuba bulungi lwakuba mbeera yange teyeeyagaza, sobola ttambula, nina olukindo. Baanammwe bwe tukubangayo omwaka gumu n'ekitundu tudde ewaka, ebyo mmalako kontrakiti bye bitutuusa wano. Nfa.